ate n'atandika okuwa abalala entiisa nti oyo mubi mu mutima. Yensonga lwaki olaba abantu bafaluwinga nnyo omuzimu okusinga eyali nnyini muzimu. Simanyi oba kyenjogera kifuddeyo bulungi. Omuntu atya nnyo asobola okuba musumba eriki oluyi era n'amulaba nga talina makulu, naye ate bw'amala okufa ne bw'aloota buloosi muzimu gwe ng'akulengera kuyimiridde wali eribbali azuukuka akuba enduulu. Tutya nnyo ebitalina maanyi okusinga ebirina amagi. Enaku enjogera naye nti zino enkola ziri programmed eri omubi. Kyangu nnyo kye yakolanga Yesu n'agamba bw'oba mwana wa Katonda ejjinja lirye ng'omugaati. Kakati singa oliruma togenda sigaza mannyo mu ki? Kati yakibaze Katonda omulungi yeebazibwe. Waliwo ebizibu ebiri mu bulamu bwaffe nga bitwetaagisa kutegeera nga ffe nakwezuula nga ggwe oli mu biro ki. Katonda omulungi yeebazibwe. Osobola okubeera ng'olina emikwano mingi kubanga olina ekyokulya, abakwagala bangi. Bwe kiggwaawo onoonya ne boonyumya nabyo eddakiika ebbiri ne babula. Njagala mbabuulire buli ssatu agamba buli kintu kirina eki. Kati njagala okwate ku biseera eby'ennaku obyetwaliremu mu bulamu bwoti bye biri w'oli. Kino kigenda kuleetera okusobola okuyita mu buli kijja mu maaso go, era kigenda kufuula ow'amaanyi n'ow'amagezi asinga. Saate luli bwe wetwala nti oli w'amaanyi era buli kimu kigenda kubeera kyangu, bw'osanga ekizibu ogwa bugwi. Katonda omulungi yeebazibwe. Mu buli kyava abagamba nti buli muntu yenna ali ku nsi funa okutegeera okumanya n'amagezi. Buli kintu kye tukola n'emikono gyaffe kirina ebiro we kituukira nga tekikyakolebwa na mikono. Katonda omulungi yeebazibwe. Banyumiriza ku mulambo. Omusajja omu yabadde avuga omulambo, enjala n'emuluma, mukwano gwe yafudde n'amusiba kagaali bulungi nnyo ne bamuzinga ne bamuteeka ku buti ne bamuteeka ku kaliya emabega. Emirambo egyo tebakyalivuga ebiro bino. Nali nkyaddeko eyo mu kyalo eyo mu bakulu bange, omusajja yayisawo omulambo ku gaali. Ezo egaali ezo zalinanga kengeri ng'agikuba yeetooloola.